okuggyawo akakalu ka kkooti ne poliisi eri abantu abali ku misango egya Nagomolo yongedde okukwata wansi ne waggulu olw'Abannayuganda beyongera okuvayo okuwanjagira bakaabwe aba Paalamenti obutakkiriza kuyisa kirowoozo kya Pulezidenti Museveni eky'okuwera okwemirira abasibe okuva mu kkooti nga bagamba nti kirinyirira eddembe ly'obuntu. Olwaliwo n'ekibiina ky'ebyobufuzi ekisinga obuganzi era kinnansango ekitambulira ku mazima n'obwekanya ki Democratic Party kivuddeyo ne kiwakanya ekiteeso eky'okuwera akakalu ka kkooti era kikoodde Bannayuganda bonna okukisimbira ekkuuli. Teebereza bakutte otambula ne bagamba nti oguddwako omusango nti wassa omuntu naye nga mu butuufu mazima ga Katonda mu ggulu toyina ky'omanyi nga n'omuntu gwe boogerako tomumanyi n'erinnya toliwuliranga nako naye nga musajja wattu oba mukazi wattu toyina musango gwonna ne bakukwata. Pulezidenti Museveni kyatembeeta kigamba nti we baba nga bakukwatidde mu mbeera bw'etyo tolina lukusa kusaba kweyimirirwa. Ndowooza ne gye tulaga eyo agenda kujjawo eddembe ery'okubeera ng'okyalirwa mu kkomera we baba bakutadde. Ebintu bitandika mpolampola we biti naye gye biggweera. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuula ku kitebe ky'ekibiina kino buli lwakubiri omwogezi wa Democratic Party Opiola Emmanuel ategeeza ng'ekibiina bwe kiri ekimativu n'amateeka agaliwo kukangavvula abazibe emisango g'agamba nti manyovu ekimala okuwa bannansi obwekanya nga bagenze mu mbuga z'amateeka. Okuggyawo bail tekigenda kukosa baludda luvuganya gavumenti bokka naye kigenda kukosa n'omuntu owa wansi kubanga etteeka libeera tteeka. Ensanafu ebeera nsanafu. Ekibiina ki Democratic Party era kikoodde ebibiina byonna bye bali ku luvuganya gavumenti baveeyo beegattire wamu bateekewo ensawo ey'awamu enayambako mu kudduukirira abantu abanyigirizibwa mu kadde kano abali ku misango gy'ebyobufuzi. Nabwe kityo tugamba nti tuteekewo ne kye tuyita Solidarity Welfare Fund nti bannaffe baba nga bali mu kkomera baganye bail baganye okusaba bail okuva mu fund eno Solidarity Welfare Fund tugenda kuba tujjamu ensimbi nga ziwagira oba nga ziyimirizawo family zaabwe. Eno nsonga nkulu nnyo tulina okwewaayo. Ku nsonga y'emisaala gy'abasomesa bannaddipi basabye bannabyanjigiriza okuvaayo okwegatta ku basomesa basimbire kuli ekiteeso kya Pulezidenti Museveni eky'okwongezaako abasomesa ba sayansi bokka emisaala bagamba tebasinga omugaso eri eggwanga. DP kyegamba tikigendereddwa mu kusuula byanjigiriza by'eggwanga olw'enjawukana ezigenda okubeera mu basomesa. Si kya bwenkanya, si kirungi era kigendereddwamu kumenyaamenya bwegasibwa abasomesa nga basaba gavumenti ebyo bye bateekeddwa okufuna gamba ng'okubongeza omusaala. Eno debate already yawuddemu abasomesa. Ekiteeso ky'okwongeza emisaala gy'abasomesa kijidde mu kiseera nga bangi nno ne bazisuddewo dda ne badda ku mirimu emirala egivaamu ensimbi olw'embeera y'omuggalo gwa ssennyiga Corona gigubayisizaamu era waliwo okutya kungi ti ne banagulawo amasomero bangi si bakuddamu kukwata nnoni. Robert Nestroy Kayongo, BBS Stefina Gambuze.